Yes, Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu guno yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo olwaliro ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa 4 omwaka 2024 abasuubuzi mu kibuga Kampala mubadde mu bimanyi byonna ebigenda mu maaso ekiri mu Kampala kati okwekalakasa kw'abasuubuzi kukyagenda mu maaso n'olunaku lwaleero wakyaliyo abagadde amaduuka gaabwe newankubadde waliyo abamu abayawukanye ne bannaabwe nga bo bagudde amaduuka gaabwe kakati abamu ku basuubuzi naddala ekibiina kyabwe kino ekibakulembera oba omukago gubakulembera ekimanyiddwa nga kasiita kyakkiriza era ne basalawo bateese oba basisinkane Yoweri Kaguta Museveni bamusisinkane ku nsonga zino lwaki baggaddewo amaduuka gaabwe. Bannabyabufuzi bangi n'abantu abalala bangi abamanyi ebyenfuno by'ekonomi ey'eggwanga bavumiridde ekintu kino nga bagamba tosobola kusisinkana mukulembeze ssaawa zino kubanga tebabalimba nti ebigenda mu maaso talina kyabimanyiiko, tebabalimba nti omusolo guno gwongezebwa talina kyamanyi, tebabalimba nti bino byonna bigenza otuukawo nga si bitegeke oba nga si biteeketeeke. URA kitongole kimu ku bitongole bya gavumenti kitegeeza ebiseera ebisinga kigenda okusalawo ebintu waliwo possibility y'okuba nga ne gavumenti abakulu mu gavumenti bakimanyiiko oba nga basoose nakimanya URA ne baba nga bagiwa buwi kiragiro. Kati abamu ku basuubuzi bo basoose ne bagamba tetukkiriziganya na kyakusisinkana musajja ono wabula aba URA basobola okuba nga bo bennyini bagenda kuggyawo system eno gye baagala okuba nga baleeta. Era ebibuuzo bibadde bingi nnyo ngenda kuba nga mbikuwa wabula olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti ku ddakiika eno yennyini ekiwandiiko kimaze okufuluma nga kiraga Museveni asisinkana abasuubuzi bano ababadde beekalakaasa. Ekiwandiiko kino njagala kikuwaako nkikuyitireyitiremu kuba kimpi nnyo era kiraga engeri gye basisinkanamu essaawa eno yennyini kifulumye mu ddakiika nga ziizo eziyiseewo era nga kifulumidde ku mukutu ogwa State House ng'ennaku z'omwezi 19 lunaku lwaleero lwa 5 omwezi gwa 4 omwaka 2024 nga bagamba His Excellency the President of the Republic of Uganda General Retired Yoweri Kaguta Museveni is scheduled to meet with the leaders representing the business community, specifically the leaders of traders and stakeholders. Nti ng'ennaku z'omwezi 19 mwezi ogw'okuna 2024 olunaku olwaleero Museveni agenda oba amaze okubanga kiri confirmed meeting emaze okubanga eweebwa obudde scheduled bagenda kusisinkana abakulembeze abakiikiridde abakozi b'emirimu ba business community. Kitegeeza ebitongole nga kasiita n'ebintu ebirala ebitongole ebirala abasuubuzi mwe beegattira bakkiriza era ku ssaawa 9 zennyini ez'emisana g'olunaku olwaleero bagenda kusisinkana Yoweri Kaguta Museveni era ne bagamba nti bagenda osisinkana mwe muli ba leaders of traders abakulembeze b'abasuubuzi and stakeholders n'abamu ku ba business partners ndowooza abamu ku bakungu mu kuva mu kitongole ekya URA abamu ku bakungu okuva mu bitongole ebyenjawulo naddala ebiri connected ku URA ne system yonna ey'okusolooza omusolo ku bannayuganda. Kati abamu ku bantu abagenda osisinkanibwa kwe kuli ne minisita bwe mba seerabidde nkakasa nga kuliko ne minisita ow'ensonga z'ebyensimbi Minister of Finance amanyiddwa nga Matiya Kasaija kuteekwa okubaako abakulu okuva mu kitongole ekya Uganda Revenue Authority nabano abakasiita n'ebibiina ebirala ebikulembera abasuubuzi mu kibuga Kampala. Kati wano abasinga obungi ebibuuzo bebijjidde balaga date Friday April 19, 2024 ennaku z'omwezi nga 19 mwezi gwa 4 olunaku lwa 5 ye date time essaawa 9 zennyini era nkakasa nga kati bamaze okuba nga basisinkana venue kuliko State House Entebbe bagenda kusisinkana Entebbe ku State House. Ekibaluwa kino nkugambye kifulumidde ku mukutu ogwa State House ku mikutu emitimbagano egya State House nga balaga nti Museveni bamaze okuba nga bashedulinga meeting era egenda kutuula essaawa yonna okubeera nga basisinkanagana n'abasuubuzi bano ababadde beekandagga ababadde beekalakaasa nga baggala amaduuka gaabwe. Kati wano ebibuuzo we bitandikidde mugenda kusisinkana Museveni amaduuka mumale mugaggule. Ekisinga obukulu oba ekibuuzo ekisinza okuba nga kyebuuzibwa amaduuka mugenda kugaggula era ifreeze gye mubadde muwakanya egenda kuvaawo oba mugenda kuggula amaduuka ku ssuubi. Ebimu ku bibuuzo bino bibuuziddwa olw'olaba Joseph Kabuleta ono munnabyabufuzi era avuddeyo n'ategeeza abasuubuzi nti ng'oggyeko
okubalimbalimba n'okubasuubiza ebintu ebitagenda kutuukirira, temubaako kyamaanyi kye musuubira mu meeting yammwe gye mugenda kubanga mutuulamu n'omukulembeze wammwe oba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. N'alabula abakasiita n'abategeeza nti mmwe kasiita kiggwayo Kampala City Traders Association, olukiiko olwo olukulembera abasuubuzi. N'abategeeza nti temusuubira, temugenda na bisuubizo by'amaanyi era mubeere beegendereza nnyo nga musisinkana Yoweri Kaguta Museveni. N'abategeeza nti ebigenda okuvaayo mu bino tebigenda kugasa muntu wa wansi okusinziira ku ye. Nayongera bategeeza nti divisions zino eziriwo mu basuubuzi ziraga mixed responses ku nsonga eno egenda maaso eya boycott ey'abantu okuggala amaduuka gaabwe, nga kyategeeza kino kyadategeeza nti differences oba divisions among traders, nti abamu baggula amaduuka ate abamu nga bakkanyiza tuggalewo. Kati ekyo kimala bumaze okulaga nti ebintu bino tebiri coordinated bulungi, kimala bumaze okulaga nti mumwe abasuubuzi muteekwa okuba nga mulimu ne bambega, muteesa kirala ate bo ne bakola kirala, kwegamba okugezaako okuwa ekifaananyi nti wamaffe katukole. Mujjukira Uganda Police nga bavuga okuyitaayita mu kibuga nga bagenda bategeeza abantu babeegayirira, wamma muggulewo amaduuka gammwe, tugenda kuyimiriramu nammwe, tugenda kubawa security, era wano bababuuzizza ani yali agenda okutwala obulamu bwabwe oba ani yali agenda okubeera nga threatinga security yaabwe. Kitegeeza police kino kyekola ekikola bakimanyi. Joseph Kabuleta n'agattako wano n'agamba nti okweyawulamu kuno kugenda kuleetera Museveni okwanguyirwa meeting eno okusalawo byayagala, kubanga toyina kyogenda mugamba era ensisinkana nyingi zize zibeerawo naye tewali kyamaanyi bantu kye bafunamu okujjako okuddira abamu ku abo abakiikiridde ne bafunayo obusente obutonotono. Obwo obusente ne bubasirisa olwo omulamwa ne gufa, ne babeera nga abantu abandi badde bagenza okusinkana Museveni babeereko ekyenjawulo kye bakola mu kulwanirira bannaabwe abatasobodde kubanga batuukayo, naye singa babawa sente ne musirika kuba kulya mu bannammwe lukwe. By the time they meet the president on Friday, many of them will be tired of the boycott after a few days of not working because they work hand to mouth. Kabuleta nga ategeeza ku lunaku olwokutaano we banaasisinkanira Museveni bagenda kubanga abangi ku bo bakooye okubeera nga amaduuka gaabwe maggale olw'ensonga ti zino ennaku ze baba bamaze nga tebakola. Abamu bagenda kuba tebakyayina maanyi ga sustaininga kintu ekyo, abamu bagenda kubanga amabanja gayeyongedde nga batandise okwewola. N'ategeeza nti bagenda sisinkana omusajja nga bakoowu, nga kitegeeza essaawa yonna ku zimu ku suggestion zagenda obbaleetera kijja kubeera kizibu nnyo okuzikkiriza lwa nsonga ekinava mu meeting results osobola ziteebereza kujja kuba kuggula bizimbe, kujja kuba kuggula amaduuka gaabwe olw'ensonga nti bagenda kuba tebalina kyamaanyi kye bafunye, naye ate nga tebalina kyamaanyi kye bagenda kwongerako okukola olw'ensonga nti bagenda kuba bakoowu n'omuggalo bo bennyini gwe beeteeka mu ekibuga Kampala. N'ayongerezaako oba n'asobola gwe kennyini osobola okwekolera conclusion nti mu kibuga Kampala kkiriza oba gaana emirimu gigenda kuddamu olunaku olw'Emmande. Ojja kusanga abantu baggudde ebizimbe unless otherwise nga abatembeeyi babadde serious oba abasuubuzi nga babadde serious ne beekandagira ddala singa baba tebafunye solution nkulu. Naye nga wetwogerera meeting erabika nga etandise, bwe kiba nga ddala basajja basobola okukwata obudde manya meeting etandise kuba ebadde ya ssaawa 9 zennyini mu State House Entebbe. Okusinziira ku kipapula ekyo webale kubanga otugoberera ebigenda ovaayo byonna ogenda kubanga obimanya, ngenda kubanga mbifollowinga then mbikuleetere wano ku Red Zone TV.